Bobiwine afunye afudde musajja naggwano Katonda akwadde abantu bajjeno Katumba Prime Minister zonna kamera ziri kugwe. What are you going to say? Awetulabira Jono musajja is undistinguished. Gentlemen, Bobiwine is inevitable. What waiting to? Ngano oba ofute sola chewala. It's inevitable nti ne Museveni wamutunira bwati. Amanyi ga Bobiwine Museveni tasola gatolako wadde gewala. Bobiwine national address. It was a national address. Wow. Nabagamba abantu Bobiwine buli bwayogera Katonda yamo Bible erina kyegamba nti atujja mu kitiibwa n'atuzza mu kitiibwa. Ekigera ky'okutegera kye Bobiwine Katonda agenza akyongerako every day. Let me give you an example. Bobiwine yafunye opportunity eyokwogera nga Mukisha muntu atudde bajjeno batudde Prime Minister wa Uganda atudde Katumba Omala yali police atudde gwe battira omwana we bonna batudde bati ne bawa Bobiwine okumanya oli omwana Katonda agenda amuteeka mu kigera niwe yali Nairobi Mukisha muntu yayogera Salamu Musumba nayogenze nali gwendi. Bobiwine's speech was a national address. Are you sure? Gwe oyo tibyo giraba ekyano giraba ekyano ya Bulaya America balabe Museveni wa muwaba ayogera ngati ndya channel zonna ne zigira nga fetuddawo kuva ku macha paka bagulu eraga film bwe mbanja agala okulaba gundi CBS nga nyingira eri munda nga genda be Museveni baba ayogera mukola mutya what new nichi kyagenda okugera mujjako yiyo namala agendako mbavunana kaye ayogera bino bani nze tokyalaba president nasibula yansinati yakusina yasina Museveni yasina kyalusonga ekigambo yandike nagambye ati sagambye yasina nze abantu nga babiri basatu omwana we Patience mwagala nnyo nga tukola outreach ate no bansanga ne kati wisdom Patience oyo Patience mulokole oyo outreach ranzaagala nnyo nali mulabyeko ng'asaba essale dakika ngaaga nenga Katonda wange Natasha Butepanka kye mwagalira nali musiku tweke Museveni ng'ata nze nali musiku shone musi njagala nnyo gundi nankani genosale era apita mutabani we no problem naye wekijja ku yasina yatuka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Well, olunaku olwaleero atulobo mulungi tuli ne Wisdom Kaye tuze okubanga nate tuwayamu bingi ebigenze mu maaso mu ggwanga nga tetubeera naye n'olunaku olwaleero omukisa agumpadde n'aga nti jangu twogere Kaye lwaki tonjagala? Nze njagala abantu bonna naye kakati go atandika okuba ne bajjeno kano jeno meja jeno neŋŋamba bei yalinnya ate kakati nze nkyakwatiddwako nga wooli mba nkola mirimu gya gavumenti ati egya gavumenti eza Africa gwe tozimanyi how kibayita political power how far are you from the source of power kakati gwe oba obeera n'abantu nga muganda wange bebawandiika gundi bebalagira okukwata abantu kaye toyogera bwotyo ojja kunkubya abasajja no njagala okugamba abantu omukulu ono this is a good guy era njagala kutuula naye okwetegereza nze njogera n'abantu nze bwe tuba twawukana mu ndowooza tekingana kugane genosale muzeeyi wange bwekiri era akimanyi nze natandika okugenda ne ku profile picture yo ndabako genosale ne Geno Museveni yes nawe mbalaba anti kati waliwo omusajja yali balamu yali agamba abantu mbunzi nesiba ku bantu konze nze kwasiba nze jajja wange yasooka okulaba genosale nga emmere n'ennyama bagirya waffe bonna nga balwana abava okugwene mawokota kati abantu abamu bano babalabye bulabi mu Kampala tinze kusooka kulaba balamu namulabanga wefuddisi kituufu yali wefuddisi naye kati engoma ennene eyogera naye ate oba oyogera
ate togoma ku bantu baleeta gavumenti eno ffe tusobola okuba twagireeta nga tetutaka ate wemba sikkanyiza namuntu tafuuka mulabe wange nze osanga General Royce ali ku gundi kubukedde nono omukyala nga mwebuuza bulungi nnyo nti akubayika kaye nono tukuba nene kikomaawo ntino yes because mwawukana mundowooza ne musigala nti baluganda osigala omuyita maama nze okujja kati nga wenkyogedde nti General Royce nene omusanga nti maama tekitegeeza nti nabo agenda kuwa ssente oba ki but you recognize what those people have done to this country naye kati lwakwanga generation yaffe tawulidde ekibuuzo kibagenda okujja no mu bibuuzo bya Uganda nti kati abaana bagudde ekibuuzo kasa baleese who's the president of Uganda bagenda kijjama nti abaana basinga bajjuzizaako president gwe bagenda gwa nze namugamba owange bw'ajja gwojjuzaamu omumanyi kale ate ssaako kagwe Bobi Wine gwabajjuzaamu nga mmanya nti ku 10 akamwaka kyate kati nze binkwatako omwana boto bwamugamba omwana wange asomera mu international school banda bano n'okundaba nabagamba ne wabawo omukungu wa gavumenti ajja kusomera wamala kunkubira wabula wemba sikutte mu mujje muteeke mu office asabe byonna byayagala nja kujja nsasule era one time bakola ensobi simanyi oli yali azze ayigire ku mwana wange bamuba ebifaananyi tekisoboka omuntu yenka asobola okubeera mu kirasi ng'omwana wange bamuleese ye culture leader kabaka kyabazinga omukama omumbere bwe batyo kubanga abo mmanya the discipline the direction baba gifuna naye bana abasajja bapa ba government gwe kankubuulire gwe twalaba ku government yali ewoome ya Museveni bokwene yammwe gye mupepeta sebo nagirimu inze maama wange twajjanga nze nazaalibwa nakasero naye nga oba biki bye yagulanga ewandege yawo I don't remember naye nze lumu namulaba ogutali mulundi gumu jalinga emirundi ena nga Museveni aba agenda bwati mama nga Museveni tasobola kumutegera naye nga abakwatizibwa ati andi ekyo kintu kyanneewunyisa omuntu atakulaba oyimidde buti mbu respect otegera kye ngamba kati nze eyo gye nalabako eyo etalimba kaye watandise ddi ogamba nti president omwana omugamba nti teekawo oyo watandise ddi nedda kati kankubula ekintu kimu kankubuulize wallahi bilahi talahi nomumbuuza nze nakata oba kati ngenze mu nsi mmeka nze nomumbuuza gomanyi Bobi ffe kyatukoze mu mawanga atwaddeko value agaseeko value mwekamba buulire singa nali minister wa tourism oba singa nali nga nsobola okuinfluencinga muhoozi twandigaye mumanyi ebyobufuzi okatubize emabbali ono Bobi Wine asobola okutunda Uganda more than emyaka 4 gye tumaze wano and kisoboka kankuwa example obwakabaka bwa Bungereza oba gavumenti ya Bungereza yamanyi nnyo bayitayo ku bwakabaka bwa Bungereza naye bali abasajja basitegeera ti obwakabaka bwa Bungereza bwe bugenda okutunda Great Britain wekiri Queen wa Bungereza ag'omungu bwagamba asobola n'okuba nga teyafiira awo we yafiira naye nga baabala singa afiire Scotland ensi yonna amawulire gajja kubanga galaga Queen wa Bungereza nga bamuvuga olugendo okuva Scotland bamuleeta eno mu England apo n'amawulire ne TV ezimu ezaali tezijja kulaga dati jane bagende ne basasoleko kasente balage kye bayita Great Britain okuzigaza Britain ng'eri waggulu wallahi osanga omuntu n'omwana n'omugamba okimanyi nti no waliyo obwakabaka obusinga sente obwakabaka wa Bungereza oba kabaka asinga kabaka wa Bungereza sente omanyi nti asobola okuwakana ye gwe nawe kankubuuze kabaka kyasinga sente ndowooza ba Saudi Arabia bano bandabikira okubanga basinza sente wa Thailand sure gwegenda mugokole the richest city era mbadde manyi nti wa Saudi Arabia bali obwakabaka ne oluba lubiri lwa gold so kipuli lwa Thailand ne kati obwa Thailand bukoze ekyo okwetunda ani abo manyi fe tumanyi masappe Bangereza so Bobi Wine asobola okutunda Uganda kati Bobi Wine nemba singa nali nsobola lwakubanga nze na bayira twalinga twa basketball no muhoozi nga fena tulina membership y'OMCA pako ne YMCA gye bataddemu ba secondary ndabulwa mu bazimba bizimbi era nze muhoozi gwe mmanya ayagala nnyo ebyemizannyo basketball no wanda yabasasulira okuva e Rwanda tikyagwa bugwi okitegera omanyi waliwo wetaaga okuwa respect noga bannange ebyaddala oyo kyemumanyiko ebyemizannyo akola ki abyagala tudde kagamba lwakubanga talina pyara emala do you know
muhozi problem emuliko yetoloddwa abantu nga buli omwana onya kyamufunako buli omwana onya kubanga kati omanyi nti nayo babanganda zabamwetoloddawo bali mukolako sente anti bw'omulaba ng'ali awo kumpi buli amwagala taxi waiver atuukiriro naamuliko namugamba nja mugambira naye ate kati kamugereza abantu aba muhozi ne genosale gwe naawe okimanyi va ku bino togamba bugambi nti Wisdom Kaye oli muzeewo do you know nti genosale yakola ekintu nti abantu ne waba akyaye gavumenti ya Uganda genosale balina ke bamulekeramu kituufu kubanga obumwanyi abantu bangi bakyalina laavu ye kyekunyonnyola gwe jangu wano Kampala road fe abakulidde mu Kampala abantu bangi beewula ku genosale nga ye minisita wa microfinance tebazza ssente ate sibaga waayi oyo yakulikako genda olawo obumwanyi bwe ne buba tebumera niye abugaba kituufu kyoyogera kwegamba kyengezako kugamba nti abantu abamu abakukyayi takukyawa naye kwegamba akukyawa ng'alaba oli mu position etamukoledde. Let me give you an example. Twogera kuno ne kuli bw'ogenda China gundi yaabwe etuula oba emirundi ebiri omwaka batudde ne bagamba neeka tubabuulire teriiyo musajja ng'oggyeko Chairman Mao balina pulezidenti waabwe bamuyita Chairman Mao Mao Zedong yakeera n'agamba mumanyi China eno ku population gye tuyina wano tetuyina na kibiriti kye tukola. Omusajja n'awa directive ng'eringa ya kiralu n'agamba okuva n'olwaleero twesibidde mu China teri kintu na kimu kigenda kuddamu kuyingira kati amagezi gabaddemu bwe muba temusobola kuyiiya tufe wekyali. Omusajja n'asiba China obwavu ne busooka bwakuba emyaka ng'egyo oba kibiriti mukikole oba jjiiko mukikole ki kwegamba obuyiiya ne bubajjamu. Obuyiiya bwabajjamu muganda wange bwe twakeerera bwagenda okukya buti nga n'Amerika yakisuubira ti ensi gyegenda ovuganya nabo mu 21st century egenda kuba China. Ffe tutambudde Trump yagamba bannange muleke bino bye tweyogeza nti America is great otuuka ku bisaawo byaffe nga ne toilet tezitegereka go to China. China yeyina enguudo bazita Silk Roads nti oluguudo eno munaana eno mmeka because abasajja okumanya bagenze wala oyita mu nguudo zaabwe eziyita mu mazzi gali semayanja nga tusubira na kusubira nti oyita mu mazzi. Ne Trump nakkiriza n'agamba bannange twerimba tuve ku mawulire g'okugamba nti America is great go to China. Kakati abachina batudde ne bagamba mumanyi omusajja ono one ensi nga we yeetooloola yasobola abachina tuvude ku Mao Zedong tuvude ku Mao yasibira China over how many years 40 whatever ng'agisibye China teyina kyeimpoti nga waayo n'afuula China kyeyali kati ono aliko president we China aliko batudde ne bagamba ssebo tukwongedde fuga. Why? Yaleeta ekintu yatula bwati n'alabanga China population yaabwe yeeyongedde nnyo naga tukoze tutya najja mu nsi za Africa n'akola nazo agreement tutugenda bayambanga Uganda naye mukkirize open your doors to Chinese. Abachina abasooka okujja mu Africa baali bati omusajja yazuula nga abachina bangi basibe mu makomera bayingini abadokita bati kakati ng'agenda naddya abayingini okuva mu makomera n'abaleeta mu Africa ebintu bibiri one ogenda kusavinga ng'oli wabweru bakusibaka tugaye emyaka 2 nagamba savinga gavumenti ya China tujja kusibako 10 naye ng'oli wabweru wabweru 2 ebbanga lyogenda okukola myaka egyo 10 ng'okola gavumenti ya China tugenda kusasula. Abachina abasooka mu Africa baali bava mu makomera we twogerera agreement ze tulina ne gavumenti ya Uganda ne China gwe ogenda kukyanga na abachina baliwo milioni nga 10 naye nga tokimanyi bali ekapeeka bali luddawa ugenda wano kwa Rua Park batunda ne Nigina batandise okuyiga Oluganda batuwasanamu. Kati omusajja kyakola yagamba manyi tuddira abachina tubasettling mu nsi endala abantu tebanyoma we develop those countries economically abachina bakole ki bafune we babeera nga wala mu America waliwo China town nga bogana na China kati nakola n'ekirala n'agamba mumanyi si buli muntu nti alifuuka mukulembeze naye n'amakinga sure nti omuchina abeera ne ssente mu nsawo. Kati government n'agiwewula nti omuntu alowooza kuba president. That is the same thing Kagame has done in Africa. Nzombuuza president wange wa Africa mpayo Kagame I can put my hand ku Kagame. Why? Kagame adidde n'agamba okay ndi dictator bwe munakkiriza dictator naye Kagame adidde ekitiibwa n'akiteeka ku Banyarwanda muganda wange
omunyarwanda kitibwa kyeki kyogerako batuuka prime minister oli yaliwo basayininga agreement ne Rwandan government nga wogenda mu Bungereza n'osaba asayiramu okusigala mu Bungereza bakukwata ne basooka bakusetolinga mu Rwanda nga bwe banoonyereza bye bagambye oba bituufu oba bikyamu gwe ekyo tuuko kikola ne government ya Africa you don't even have an idea what it means. Otegete ekyokubira omusajja naddira nti bintu bimeka ebigasa munnansi n'amanya nti munnansi mukolera ebya health ebyobulamu nti muganda wange olwadde omutima tukujjanjabe tutyanga government mukolera ebya education n'amanya nti Olufalansa terukyatunda mu nsi yonna n'akyusa n'ava mu Frankfurt kati ali mu Commonwealth nti twogere Olufalansa n'ava eyo bw'ava eyo n'amanya nti education tugikoze tutya nayingira mu byemizannyo nti si mizannyo gyokka mu mupiira entertainment wetwogere abanyarwanda olwakwati bali aggressive when it comes to music kati mu Eastern Central Africa basinga okuba R&B kati mu mipiira era lwakubanga kati olaba bagezako ateekamu ssente tibawogera nasente bateekako agambo Visit Rwanda nkalaba kujazezaabwe wetuli wano omukazi asoose wano oba ndowooza mu Eastern Central okuba liifulibwa World Cup avudde wano mu Rwanda avudde Rwanda ebyo byonna batunda Rwanda ffe nga twasaamiridde kati obuuza omuntu nti tubuulire program for the last 3 years government ya Uganda gyekoze oba gyegenda okukola omanyi kye bagamba bagamba kimu mirembe security era mbadde njagala kubuuza Kaye kuba ne security saawa eno wetuli bannayuganda beeraliikirivu ku bigenda mu maaso mbadde njagala kubuuza nti abo bonna oboogedde Uganda yo kikyogyogerako kyinza ogamba nti President Yoweri Museveni yakoze kino ogambye ba Mao Zedong ogambye Rwanda President Kagame oyogedde boyogedde Trump omwogedde Uganda kiki kyoyinza okwogerako oli presidency ya initiatives aba China baatuula ne bagamba n'omusajja yagenda tutuusa mu nsi ensuubize ti China kati evuganya na America mu byenfuna yesinza okuwola America n'omuchina n'omunansi ali mu China is not poor kakati Uganda chichensoro jogerako Uganda is a pit latrine country Uganda is a pit latrine country whereby fe batukulembera bina batukulembera nvunyu nkubulidde envunyu manche zirya nga tezimanyizo nti zirya ku B Uganda wano njogedde ku bya health Rwanda bwobera katugaye mu ddwaliro ly'Eruwero banagala kibajjo tegera ng'oli Luwero olwadde okale kangambe gulu Northern Uganda ngo katugambe ddwaliro lya ndiera video bove ni mure bali tabiti acho ndiera video lacho hospital lacho tegedde no banga oli lacho hospital Northern Uganda ngo musayi oinagwa gubuzaawo omusajja yakola ekintu Kagame waliwo omuzungu yasoka Uganda ng'aleese drone sizineze motoka ezitta abana Uganda nga singa omuntu abeera mu lacho nga yeetaaga omusaayi yaleeta bu drone nga yagala bukola ku Uganda Blood Bank nga babusindika busindisi n'omusaayi ogwo ne kagwa mu lacho just in a minute omuntu oyo butafa bwe yakireeta wano ababbi ne baagala okiyingiramu omusajja muzungu n'aleme wano n'akkirira Rwanda Rwanda n'oba ku boda omunyarwanda nga yeetaaga omusaayi bali badokita bayingiza buyingize nti Kaye Wisdom yeetaaga omusaayi drone eyimuka buyimusi n'omusaayi okumala wakyo nga kugwawo nga kadda nga addamu atula nga adda ku WhatsApp. Why Uganda is a pit latrine country? Let me tell you. Kaye boto boyogera? It's a pit latrine. Katutandika ku health. Bongamba right now. American government kule kye facinga ku COVID ku experience gyafuna ne Ugandan government ku COVID. We twafunye Ebola ne ye ya masent yaganyozwa Ministry of Health. Neziwa agencies ezikwatagana nayo kati nga Ministry of Health inogena mu agency negamba twagamba ntino tulina okugula emmotoka oba amabaafu mutwalo gumu era gakostinga milioni 5 muzituwe agency eryekolera na America tebagenda kuwa sente milioni 5 bagenda kugenda bagula amabaafu bagakuwe bwe kiri lwaki bwe twafuna COVID-1 abazungu baakitegeera nti sente zonna ze baleeta 98% zabbiwa era kyo twali mu COVID nga kyanja manyi bazimbye kyanja najereyo nga flat ziyimuka zaabwe nezimu zaagwa kuba bazimbanga kiro naye in reality COVID parliament yaisa over $1 trillion
ogula eddagala covid yamala kuggwayo nga tetulifunye so bubbi obutulemeseza nti ne minisita wammwe n'akeera nkubuulira bino bye twogera n'okibuuza General Mama Nelson era ajja kugamba kyekiwuka ekiruma Uganda minisita n'akeera n'agamba bannange contract olupapula saalusoma naye nga Uganda efiiriddwa kakati awo tubuuza what is the problem kubanga omukulembeze government erina okumakinga sure nti ku bino ebina kale ebyenjijanjaba ebyensoma ebyo ebibiri ebyo kale ebya welfare endya nti ebeerewo bannansi baayo ku ebyo byonna wano olwala njagala nkutwala emulago n'olwala wano nga weetaaga mutima kujjanjaba basobola okukubuuka nga bebadde ne bakubuuka we twafiiririra. That's how we lost MP Weiganga. Ojukira yafiira n'ono kazo mu Referral Hospital. Badokita bambuukanga ne gwe baleeta n'asaba enguzi nga teziriwo. Bajje ngati ono muloda ina zikadi nga teziriwo. Okera ku macha n'okusaba mwenda ku macha mukazi n'afa. We lost an MP in a Referral Hospital nga tebamutadde ku drip tebalina kye bamukebedde. Ne watabaawo muna Uganda complaining gende Rwanda olabe okumanya Kagame yagenda wala ku ssaawa 7 ogw'ekiro ku Twitter. Munyarwanda asobola okuba Masaka waayo n'aweereza president message n'amugamba tuli wano mu ddwaliro wabula omusawo alina okukola ku night shift munnaye nga ali ku WhatsApp tatufaako n'agiweereza n'olyokola Kagame yennyini yagivuga najja. That's how is a good dictator. In Uganda is a pit-latin country. Why? Nti abatukulembera nvunyu balya kufe binga nayo tebamanyi nti balya bbi lwaki tebaki omanyi lwaki balya bbi lwaki mbayita nvunyu tebamanyi nti bye balya bagenda banyiga bisosemye. Let me give you an example. Uganda bagiwaabidde nga Kakweza Lukira Basajja bamukuba omugongo ne gubanga akaveera ne bagiwaabira mu UN okuyita mu Kenneth something njera bidde erinnya kuba nalabe ekiwa kiwanuka yagikotinga walabanga ekyokusaaga ekya Lukira Basajja but wekitutuusizza kitutte n'omwana wa muzzukulu wa Jolly Jas Kiwanuka okulimba mu UN ku brand oyo gwe tomanyi kiri wa Kiwanuka oyo musajja izana intelligence guy ekamugayi osanga kiri wa Kiwanuka bwoti ekamugayi kwegamba tusona musubira mu bitiibwa byalimu namulaba mu UN nempulya kinumye nnyo sikubanga nti no nyeche mfunamu naye waliwo abantu bogamba Uganda yafuna yo oyo kiri wa Kiwanuka naye olw'ensobi ey'omuntu ogwo oba babiri oba basatu gye baakola okubalukira Basajja emboko nga abakube nente tuswa jikuba boto egenda costinga image ya Uganda ne Museveni asobola kwasi yaragira bamukube nga nebi mugwako mugwagamba alaba biraba Basajja yani naye money is going and everything is going. Lwaki njita Uganda pit-latin country nga batukulembera nvunyu nafe abali mu tuli bbi nti kigenda baddira bano abatulyako babasesemya ebintu gwe kankubulire Uganda kakati ne wagwawo olutalo abakulembeze ba Uganda bonna gye basinga okuddukira Southern Sudan. Lwaki nga baddukire teri buli nsi yonna gye baddukira babakwata teri kulembeze teriki gye bakyalina omukwano yokka ne bagende Kenya babakwata naye yakireeta oyo gwe mwanyoma Bobi yatandika nga asaga world over tozanyisa kintu kye bayita human rights eddembe ly'obuntu awo ennyini ku nsonga y'eddembe ly'obuntu kubanga ogambye nti Bobi Wine ayinza okutunda eggwanga lino ate era abamu kye boogerako y'ensonga ly'eddembe ly'obuntu Bobi Wine lyagenda mu ggwanga mu mawanga ng'alaga nti Uganda temuli ddembe lya buntu abamu kye balowooza nti atta image y'eggwanga ate gwe ogamba asobola okutunda eggwanga lyattu okulaga ebintu ebyo ensi yonna kiba kitumbula oba kiba kitta kiri kye ngambye nti singa nali neetolodde muhoozi let me give can quick example nali ndaba Akon ng'ali ku show mu America n'ayogera engeri gye yajja okusinkana Michael Jackson nti baamukubira essimu eyamukubira yali looya we nga naye yali tamanyi nti oyo looya ate y'omukuba looya ba Michael Jackson namukubira namugamba mu dakiika 5 Michael Jackson agenda kukubira yaseka noseka namugamba donja kumina zaako essimu kakati oli essimu we yavuga yalowooza nti looya we yamukubira you man I told you don't call me kati olanga hey Akon who's this? This is Mike Jackson. Akon yagamba mbu yali atudde bwati n'asembera bwati ku ntebe bwati nga teri amulagira
is this real Michael? Yeah, this Michael. Mu bufunze yanyonye engeri ya sinkana Mike Jackson na kati era yasemba okululimba naye ne bamubuuza ekibuuzo nti muntu kimoraba eyandibadde Michael Jackson nettutumu ne sente nafuna ekyo mbayimbi ba America n'agamba omuntu oyo omuntu oyo yandibadde muyimbi bamuyita Chris Brown n'agamba naye enjawulo ya Chris Brown ne Michael Jackson yeriemu lwaki Chris Brown yaganya ofuuka Michael Jackson of this generation kubanga azina ayimba ayina talent ti Michael Jackson gwe mmanyi yeetooloolwa abantu abamwetoolola one baali bagezi baali creative ng'abatya bwe boogera awulira tobola yafuuka Michael Jackson nga newaleeta luyimba ensi yonna erutegeera kuba abamwetoolola yabawanga ekitiibwa n'agamba bwati lwaki Chris Brown abatulo bamumanyi Chris Brown aganya ofuuka nga muzinyi byonna biyina one gendo laba abeetolodde Chris Brown abeetoloddwa Chris Brown bavubuka bayaye bamutwala mu club abala abakazi beebwerere banywa njaga banywa bintuutu kati yekuba ttatu yenganga Michael Jackson wanyonyanga ne ttatu togiraba yali kwekuba ttatu eyo statement yakola yagenze viral mu America lwaki yagenze viral nti balabye abaana n'abantu aba who have missed to achieve what they have to achieve in life because abantu abamwetoolodde kanzije mu Uganda ekiremesezza kankubule mu first family eno giraba ekiremesezza right now Museveni ekiremesezza muhozi mu abamutembeeta n'abalingalo bantu beetolodde ti Museveni yeetoloddwa 99% babbi muhozi yeetoloddwa ba opportunist okutandikira ku bwenganda bonna twala tugende kojja wange Kashumba do you know nti Kashumba no kojja wange okutandikira yomu ku timu kati anti bonna opportunist kikyali yali agenzeemu nga takifunamu naye gwe genda olaba abantu abeetolodde ssale bw'aba musirikale amanyi ku byesimanye entangawuzi awo n'amanyi simanyi ono amanyi ku bya kofi waita wisdom waliwo yaŋŋamba kino n'omunnyonnyola ne mulyawo kacyayawo naga emmotoka ekuze naye nga takwaddadde 10 ate naddamu n'akuyita omwaka ogujja that is sale kyobola omusanga mukulu kapeeka toli musanga mu bbaala ne waba anywamu nti atula mu environment eya green n'ayita abagezi nti oyo omusajja omulaba treasurer wa Uganda permanent secretary wa Uganda Ngobi oyo musajja tumulaba ebyo byatutomeza oyo musajja mugezi nasooka mulaba wasale nange gye nasooka omusinka omusajja ng'ayogera ebintu yaddira economic survey nagwe twasoma kati ye n'aleeta owe realistic be bamu kubatwisa mu covid kuwandibuuziza sale kiki yandiyagadde ku January n'oyo Ngobi ng'osanga abantu b'amagezi merere nga naawe batuulamu nga mutesa kuba covid yakuba Uganda nnyo nti ng'omusajja yeetaaga bagezi lwaki sale naye gwe genda olaba bamuhozi abeetodde muhozi n'ojja ng'oli mugezi osolo baako ky'omugamba be basooka okukuba kubanga ogenda bajja ku lujjuliro bagobera eri anti kyova olaba mu first family yonna gigatte n'abaana baabwe n'abazzukulu the most favorite person mu Uganda nga tebamutembeeta ye genosale kale ne waba n'ebibi 6 ayinako ebirungi 4 omuntu byasobola okugamba at least 1 gwe lwaki olowooza kabaka wa Buganda agaana okwogera ne Museveni it took genosale it took obwakabaka wa Buganda from the king bagana 2 years Museveni yakitunyumiza nga tuli museta nono mu makage n'akiddamu ne ku TV tutwaliwo naye nali nabo ne tunula tuti n'akiddamu ku TV 2 years ng'akuba amasimu lumu yagikuba omwana n'amugamba nti ali busy koye I will wait yabitunyumiza nali ntudde bwe ntebuwe n'agamba wait 30 minutes oba 40 omusajja najja n'agikata hello n'amugamba his majesty ali Bungereza koye ne waba Bungereza mumpiseemu waliwo essimu ejja yita I'll wait koye mumuzaya namugamba will you wait nti ya n'alinda n'abeera ku ssimu yagamba I don't know how many hours eyaddako kwata yamugamba ekyamazima kituufu ali Bungereza wano naye yobya ne baako yava mu zi meeting essimu nekola tuli ku mukulembeze wa Uganda president w'eggwanga ayogera na kabaka wa Buganda and it took genocide I remember kati kyanjawulo ki oyo tuli ku kibuuzo kiri ombuuza kibuuzo ki waliwo ekibuuzo ky'ombuuziza mbadde nkubuuziza image nti Bobi Wine ebifaananyi byatwalibwa
mbadde njakula obojjukira eby'eddembe ly'obuntu mbadde njakula obojjukira abalina obuyinza e Uganda mu first family bw'abajja eno sale yekka tasobola kusinga bali bonna bafamire ye waaba awuliriza bw'aba nange Wisdom awagira opposition I can agree nti General Saroya can listen to him abalanda babalabe guloza abantu abali eyo kakijja ku image obadde obuuza ya Bobi Wine ebifaananyi ebiragibwe Uganda wange bali kukuba oluba olwo ne lukyama lwolitegeera nti Uganda temanyi bya human rights nze bankwatako wantu ne bantuuza omanyi yasobola okutya kubanga gwe Wisdom n'akutuusa ewantu naye ng'akutokyalinga mindset yo tugenda kukusaawa entebe ffe abamu abakiyitako ne tugenda tuve waffe tulaamye nze awo nsulawo ennaku 3 trainingira kitalya kubanga sawa yonna kola vidiyo emu nsulawo awo nze nyine wange nenzija sayidyemu nensula ennaku ezo ngaki trainingira kitalya sayona kunkwata audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ennaku 3 mu week bwe bankwata kubanga buli avaayo nubya ni yannyonnyola basula sayidi emu konzoke nziraawo kuba nsobola kwekyusa n'ensula ate ku seminti ntrainingira wa lwaki ati kunnyonnyola nandisuzeeyo singa mu Uganda mulimu eddembe ly'obuntu. 2 I told some people abali mu government Bobi Wine lumu yali agenda ku UN Human Rights Commission wali ekkololo nga atwalayo report ye human rights abuses ebamukozeeko aba agenda ne bannamawulire owa military gwe sitajjukira oba yali Kano najja na intercepting ab'amawulire yakuba ab'amawulire nga UN eraba kamera weeziri emisana nenvayo nenkola video nemuga Museveni abantu abatakwagala bebo muno ebiwawo obuyinza. It takes a stupid army officer no dira Bobi Wine nga ajja ku UN atuuse ewali kamera n'okuba bannamawulire abakutte kamera emisana ensajja gamba olaba obakubye emisana kati olw'ekiro gye tutamu kati mbuuza musajja gwe tebakubangako luba twabadde tuli wano abantu bangi bagamba nti Bobi Wine tayamba nze nalabako Besigye ng'agenda mu butala ajje bwayisa agende nakasero ebyo nate byanyenya Museveni kubanga Museveni talinayo muganda wadde cousin akola mu butala obwo ng'atunda nnyaanya taliyo wabula Bobi yamanya wenkwate kuwo lya Besigye ogenda mu butale what will I achieve Museveni ajja sigalayo ng'ayitaawo nga after all obala abatunda ennyaanya mu Uganda bali bameka abave waffe I'm coming from East Green if you didn't know hey nenga mamange mumbejja wa Buganda mwana munyomate hey ate nno nga ninamo omusaayi gwe eastern ogw'ekisoga ewaffe naye gy'oli wayitambugwe olabe musitaawo nze ndi we Rwanda awo aye neyigangayo namba sangaire olabe omanyi bagamba obaamu n'emisaayi egisukka mugumu oba handisaamu omuntu wavanga eri n'akutuukako naga bambira oli Muganda oba oli musoga nga kituufu oli musoga obaagire oli kyesaana najja naga oli Mumalika oli muki yebuuza talaba jjo oba handisaamu kakati gwe omuntu wajja bwati tasobola kutegeera naye ekintu ky'oyogedde bannayuganda bangi bakyebuuza the image kamala kino ku image Bobi Wine gy'atwala teyamba Bobi Wine Bobi Wine abaana be ne famire ye mu abatamanyi bw'onombuuza njagala njogerako ku speech ya Bobi Wine gye yawadde tujja tuukayo Bobi Wine abaana be basobola okusomera in any school wadde nga takyayingira wadde nga yali tannakufuuka munabyabufuzi baganda be okutandika n'abantu bebatamanyi they were millionaires already simanyi naye bakola sente babanjo maani baani otegedde kakati Bobi Wine okutwala image e Bulaaya si kugamba nti agitutte omwana wa Solomon asomere Harvard ekyo omwana we yakyakivinga dda n'abasolo muwereyo gye bali atwala image embi e Bulaaya ataase gwe nange singa enkya abasajja bano batukwata tutsemako amatu tutaasibwa. Let me give you an example.
wabadde olukungana lwa human rights ne bagaana oddutuse Uganda lwadde lulina kuba Uganda batwale Nairobi nga ne Ruto takitegedde kati ate Kenya yagenda wala is a half kagama si bazungu banyi naye abazungu baginako nnyo influence mu Eastern Central Africa ne lutuula bonna opposition leader be Uganda babaddeyo little did they know ti Bobi Wine yadidde ennyonyi court of ennyonyi n'agiteekako abawala be baatema amagulu waliwo gwe bandaze gwe baddira ne bamunywesa omusaayi gwa HIV waliwo gwe baddidde gayi bamusalako nnyama ng'ogira bagisazeko n'ebiringa ebyo teyatutte kulaga nnyo bantu kukwatibwa kisa bali be baasala already yatutenze naawe nti singa bakukwata nti lwaki wakyasiza Wisdom obaako n'akabembereza nti kati batya okusalako okutu batya wetwogera gwe oba tokimanyi mu Uganda abakungu abasinga tebakyasobola kugenda Bulaayi right now kwagala Museveni asinkane Biden naye n'olwa Trump twatumayo gundi Rugumayo one is an American two aina clinic mu New York gwaba takumanyi Trump asolo musamu ekitibwa n'omusika era yagenda namusinkana goloza Museveni yayagala nkulaga ebintu ebiriwo ne fiya kati Bobi Wine kino kyolaba atwala nga avunza Uganda tavunza Uganda agezaako kulwanirira mwanawo naawe nti agasajja gano wegajja ne gakuwamba mu drone nga tegannaba kunywesa nze omusaayi gwange buli wiiki nguwa waliwo Dr. Rubegera nabagamba bwe bankwata ne banywesa HIV nze nina n'obukebeza buwo agamazi gwe muvubuka mpate gali amazi va ku perfume eyo ndage manyi fe twazalibwa basa omanyi gano tegakola kani gana mazi gali ga steroid bwe nkukebera nga nyigako bwenti nkebera nya abavubuka manyi bwojjako omusaayi nina ekitongole kyenkola nakyo era nyambako ne kwemusikati bwojjako omusaayi nenguteeka ku data mine ku bantu okukebera endwadde zo zonna zolina STD nanjiwako n'otuzi kuno kubanga tuno otuzi twanguye omusaayi ne STD zigenderamu zonna byonna nze nkebera nze zaaliddwa musawo nakulya mu ddwaliro lya mama wange si kilinika lwena batyanga ddene nnyo n'ebigolo ndi mwana wa musawo laba erino n'eddagala nabitya first aid yonna eri awo kati naye nze nteeka wali lwa nsonga bwe bankwata ne banteekamu omusaayi gw'HIV oba gwa gonorrhea oba butya bwe ndivaayo ne bankebe mbagamba abasajja bankola on evidence ne dokita wange mwogera dokita waali naye kati mbuuza ekibuuzo bwe baba gavumenti eno esobola okukwata omuvubuka ne bamunywesa omusaayi gwa HIV muganda wange mpuliriza singa bakwata muganda oba mwannyoko kiruma kati Bobi Wine kyagezaako okukola si kulwanirira ye bannayuganda mumpulirize si yakufuuka mukulembeze waliwo abantu abakola mu bya security ne Museveni nsuubira asobola okukwata bamanyi abakola ebintu ebiri extreme nti nalabye omukazi bakwata era mmwe kati nze amwesitana kanjogere kino si buli mwesitana nti mubbi si buli mwesitana nti mugagga si buli mwesitana nti alina opportunity ze muyina naffe tulaba family actually family eri neno n'ogenda entungamo era bagamba nange nasonga eno gende kiruhulo olaba amazzi gayita wano ne gayita mu town council ne gagenda kufamu y'omuntu omu bali ne banywaga mu kidiba gende isingiro bagamba abasoga baavu lwa nsonga amawulire galaga ekyo jangu mwesani Uganda waliwo families engagga naye ebeegi nti ogenda ku nyumba ya Jim mwezi nga eringa White House kirira wansi olaba amabaati amakadde busoga lwakuba eri kumpi busoga eri kumpi tu ate gavumenti ene yagala kulaga ekyo kati kankubuuze era lyose noyogera ku ekyo otegedde ensonga lwaki Bobi Wine agenda tagenda ye kufunamu waliwo omuwala yabuuza Bobi Wine Nairobi nti anya who funds you anakuteekamu sente Bobi Wine amanya yamuga that is a serious question I've had ani yagamba nti nze okulwanira eddembe ly'abantu abalala I need to find someone to fund me nze segirinya nnuma nga ali mu kkomera kubanga ye omuntu omu gwe nali neesigamyeko financially how yajja n'angamba kayo mbuulira bino byokola oyinawoko ku bantu nga 10 nga bakuyambayambako kubanga yalaba nga bamanya $8.5 wetwogera wano URA yansindikidde email ng'empita mbu tujje twogeremu twamende ng'emisolo gye nnyina okuwa nabagayi sijja erinnyo sijja kujjayo
email nagira zera zedda abantu n'ensolo gikola nabagayisi nzaipe tax nabagambye ebinnyo sijja kujjayo kumba mwagala munsanga gye munsanga nandi gikulazeeko wano maama nsolo gijjawa nga bansindikidde email kite omanyi osobola okugenda eri nga baddidde ebintu byo babikyusiza babiwadde omuntu omulala bakange bakutte nabagambye ebinnyo sijja kujjayo banayemereyo bagala ebyobugagga byo babiteekeko musolo ani atawa musolo bo basooka balaga ebyawe gomanyi obwavu bwali kwabo gwe tomanyi bantu bano batukulembera gwe balaba bino bakwepanka nalaba otafiire ng'aganya okwogera Oluganda nga ataakulaba laba ebifaananyi byotafiire yali mu nsiko mama wange yali musirikale ng'ate medical doctor nadduli haji ye mama wange yangamba oyo omusajja twagenda first time okulaba nadduli nali mama wange yagamba oyo omusajja twali mu nsiko nga ne panado tutumufuna oyo omusajja yatabulanga eddagala lye n'ateekamu enjaga n'akuba abasirikale ne babasoba ne bagenda ku lutalo muvuma Bobi Wine enjaga njagala mukebere abafuga Uganda bati baji emyaka 5 ani yasuze mu mazzi eyo nga tebagimukubye ekyokubeera abalist haji yakingamba gye buvuddeko kati nze mama wange yantwala naye ekyo nadduli kye yakola kyawonya abasirikale kyaba obuvumu naki nawe yakikola omuganda otafiira atuuka naga tajja kwogera Luganda busimanyi bitebire baluvuma kati nene banavuma Oluganda manyi gwe yo kimanyi nti nabasoka nabaganda bali kino kiringa abanyolo n'abaganda banyolo people era nalabyeko awantu nti kati okwogera ku masomero ne public places baagala Luswayiri ebyo ne banabyogera bajja bakunamira Oluganda wetwogera gomanyi tulwatuse mu World Cup obadde tonakimanya genda ku Go TV pabaina DSTV simanyi okola boti bano abaana simanyi baani be babivunula official bazilistinze mu East Africa bazilistinze Luganda na Luswayiri Olunyarwanda totunyonyola bino bagamba bagashumba Mwanyarwanda mutuli ba choice ibi mundi mbani ani ebyo amwave Rwandi to sola kwita nzonga amante Abanyarwanda ba choice inze wisdom nina kukana nyo kwe towasoma nasoma abachwezi bakusomesa abachwezi bibani they are Banyoro people Rwandese have never been abachwezi wisdom nabakano oli musoga kankunyonyole nze nakulanda babavubuka awe emusta kiri agenda uludda wa nga bali mebikajjo ng'omwana ku myaka 2 mwejo agura primo otegedde kitufu nga batunda ebikajjo simanya Kenya ludda wa wetwogerera kati badya ne bagamba 1 okutunda ebikajjo oyina okuba ng'olina license okubiguza kakira simanya mmetta baani about growers mwe about growers jukira lyo mwana yalimanga ebikajjo byenga out grower n'abipakira ku ttata n'abireeta kati bulira tokyasobola bireeta kakira direct babiteeka kamateeka anti gaagano kanga kunnyonyole waziwa wisdom tuwaze mbali basama simanye nale mbitya kati kankunnyonyole ne baddira nti bw'oba oyagala okutunda ebikajjo ewakakira wano olina okuba ne license naye license n'otakule ensi eno gimala otojja gifuna eri mu mikono gy'abantu ng'aba kitegeeza buli outgrower olina okunoonya wisdom alina license aguleko ebikajjo agudondole kati ate abalina license beeteesa nti kati buli tata buli yatani bweziti tugigule bweziti n'oba wisdom alina n'omumma n'ogende wuwo bonna beeteeseza kati omanyi kyekitegeeza waliwo obwavu obuli operation obuba planninga nti Buwarabu yali egula simu okuva mu mambuka yali mu Eastern omuceere n'ebikajja abavubuka banti abulwa mu 100 we batuuse mu Buganda nga baagala kutta kofi ya mu Buganda jukira bote bakwata ku mata era ebyuma by'amata mu Western bigenda mu families ezimu n'ogatunda Kenya tetumanyi gye gayita twamala kirabanga uhuru agaganye Kenya nga bakaaba wano nga baagala gafula compulsory masomero nengo manyi lwaki baagala gafula compulsory nga bo beerwanya bokka nti amata kinyata we yagagoba fe twate tumanyi nti bano family ya Western egatunda mu Kenya bwegagoba ne baleeta etteeka nti buli ssomero mulina okuwa abaana amata bayambe abantu baabwe naye omusoga alima ebikajjo nga utugurowa alina okunoonya ugigirimana ungugurugirimana kayeka Yesu amanya ago gawuli ago inze mugulako ebikajjo inze atali na musoga siri na utugurowa muwebei ng'ekigendo okimanyi kubavuwaza
ngaye bakola simu mambuka nga bayindi bali bamugula naye babadde bakoze Buganda ate kankubulire one of the things kyetugenda okujjukira ku Katikkiro wa Buganda kwe kulwanira emmwanyi ebirala tusobola omusonyiwa ekintu kati ate ffe tuli balimi naffe bamwanyi nankoko n'abalunzi emmwanyi kati tugiguza gundi mmwanyi terimba company Katikkiro kaseera tulaga naye baali bagikubye teebereza waliwo mu Western asinga okulima emmwanyi n'okulifining emmwanyi kaawa tebamuwa contract ne bawa penalty atalimangako kikolo kya mmwanyi neki naye nga waliwo akolera mu penalty kubanga obwavu bwano bugenderere naye okuddayo ku kibuuzo kwe twavudde ekya Bobi Wine byonna abikola okumulisa abantu okujja image kubanga Bobi Wine naye tayagala Uganda agamba sisobola kuba mu ggwanga nga nze Bobi Wine nze mugagga Solomon ye mugagga ani oli Suubi ye wakabi mukyala wange ye wakabi Kaye Wisdom oyo mwana ali ku kamera what are the channels zetukoledde omwana oyo okukimekinga okimanyi nti wano Uganda omwana asoma n'amalako naye nga tamanyi kiddako ate nga mu nsi endala ministries namba zibeerawo planning a generation ti mu myaka 3 abaana abafunye ziddiguli bwezi bali bwe bati tubakoze tutya curriculum naye biva ku byekisiru naawe omuntu yali akyusa curriculum yawa nebitegereka yali ogu Monday fajiru Monday gendo laye bakyusiza curriculum yawa nebakyusa nakatambula ensabiri mwezi let me tell you go to South Africa omwana asoma mu high school subject yezo nti asoma chemistry namutegera ne math high school emyaka ejo mu Germany omwana wa high school ayina okutwala emyaka ejo ng'akola gundi ebyemikono chuba nti singa bino byasomye mu high school bigaana gino emyaka ebiri kyakola kisolo muyimiriza kyovola ekintu ekiva mu Germany kiba kibatiki kati bino kije bakyusiza Kaye nkimanye ebintu bingi ebyokwogera na kulwaliro nkitegedde alwanirira gwe nange endowooza yo ngitegedde otegedde nti omusoga teri agenda mwogera nkitegedde bajja bakuba emigo mu bikajjo linda kwatano nnyo license eri okumanya yannuma abasoga bwe bagamba bano tebatuguza bikajjo katugende tubiguze Kenya gwe lwakubanga simanyi musajja obo muri babikajjo njagala ovuga ettata y'ebikajjo eweffe tetulima ogitwale ku board olabe esase linakulya nga tolina license bagamba ani agambye bitunda ekyo kyalema mama kadaaga kubanga n'abasoga abasinga baagaana okujja nga prime minister tulina babiri anti kati nga bakola kadaaga gwe mwasuula eri abasinga do you know kadaaga had become a national figure teri yamusuula myaka gye yaliko nga speaker ng'afuuka emyaka gye gidda buzimabega buli wakeera gidda buzimabega mbule ye wansaba mu emeka tufuga wano njagala tugendeko ku nsonga ya speaki ya Bobi Wine kubanga nayo yafuuse ensonga bwe yavuddeyo n'agamba nti nyimiridde wano okuba addressinga naye nzize mu kitinga president eyalondebwa ensonga eno abantu baagala Bobi Wine abamu baga yayiseewo abamu bagamba yabusudde yabuyiye anti kati waliwo abaga yabuyiye ng'omanya product yawa UPE yayiseewo be bana bayita corporate kyo kayanseze agezi n'agamba bannange bannayuganda mind about the image of Uganda temusobola kuswaza Uganda neŋŋamba singa kiri wakiwanuka ekyo kyayogedde ateeka amaanyi wano mu bano abantu nebitakolebwa omanyi lwaki nayagala Aronda Nyakairima manyi naffe abamawulire lwaki batukuba bagamba lwaki mbiraga naye naffe tubabuuza lwaki mbikola Aronda Nyakairima byonna nze kati nyina abantu bajasi bica baali bamukomplainingako kimu nga ye takkiriza mujasi kuba na ssente oba mugagga era nga akkiriza omujasi omusasula mu ssente ntono okukola ki ng'era abajasi abasinga bamukyawo Aronda najja mu Ministry of Internal Affairs yakola ekintu eki and he will always be remembered liga gwe wano kasita okola mu Uganda ebyatwaibibwe tebabyogera tebaagala kumanya oba oli musogo oba oli kasita okola Aronda yakyusa omunayuganda engeri afunamu passport express enakwezo satu oba ogifunye ku mulembe gwa Aronda titwalabe bannayuganda basimba line paka eri ku meat park n'alongoosa ekintu munnayuganda waasaba ordinary passport munaku 7 agifuna working days n'ateeka value passport ye Uganda bwe yafa bannayuganda baalumwa ne we baagamba ogenda ekolo baalumwa
buli Munnayuganda akoledde Bannayuganda tujja mu celebrating abatakoze tugenda bakunamira tuze ku speech ya Bobi Wine. Bobi Wine's speech was a national address. Are you sure? Gwe oyo tibyo giraba ekyano giraba ekyano ya Bulaya America balabe Museveni wa muwaba ayogera ngadira channel zonna ne zigira nga fetuddawo kuva ku macha paka bagulu era ga film bwe mbanja agala okulaba gundi CBS nga nyingire eri munda nga genda be Museveni baba ayogera mukola mutya what new nichi kyagenda okugera mujjako yiyo namala agendako mbavunana kaye ayogera bino bani yinze tokyalaba president nasibula yansinati yakusina yansina Museveni yansina kyalusonga ekigambo yeyandike nagambye ati sagambye yansina nze abantu nga babiri basatu omwana we Patience mwagala nnyo nga tukola outreach yine mukali ate no bansanga boge kati wisdom Patience oyo Patience mulokole oyo outreach ranzagala nnyo nali mulabyeko ng'asaba essale dakika ngaaga nenga Katonda wange Natasha Butepanka kyemwagalira nali emusiku tweke Museveni ng'ata nze nali emusiku ne musi njagala nnyo gundi nankani genosale era apita mutabani we no problem naye wekijja ku yasina yantuuka gwele miteriyo mulwa kwanga gumenti muti obyogera osobola okukulembera eggwanga emyaka 4 n'otambula nga ewajjira wano twagendanga ejjinja mama waffe yatuvuganga bwe tutinga tugende gye tubanga abagende Nairobi ng'otuuka mu jjinja ogenda okulira eri simanyi triangle hotel triangle simanyi bintu ebyo nga olwa environment empewo abanansi ne muvuga simanyi mpaka wa gendayo kati Museveni emyaka 4 n'otuuka n'ogamba ng'olinga ayogerera mu basiru no wanda nagambye Uganda ngiyita patriotic country nga bwe bakulembera tuli bbina batukulembera nvunyu How can you lead the nation for 40 years no gamba nti bane mbadde simanyi bwavu buli musoga no muri bavu nnyo mwina mitwe ngera mukyawulya musajja oyo ngadde izo nemmala nsanga kati kakubule Museveni najja kusomayo lyaffe nensanga headmaster ng'atadde omwana wange buuliza Museveni nze ndyokya oyo kyesomero nsasula almost 3 million nabagamba twakisayininga nno woli jano njakuleeterako wano ebbaluwa olimegiraga abantu kole sa negwe nakulaga esoma ly'omwana wange na ndyokya because kikyagenda omugamba n'omwongerako so Bobi Wine okwogera kwe Bobi Wine national address. It was a national address. Wow. Nabagamba abantu Bobi Wine buli bwayogera Katonda yamo Bible erina kyegamba nti atujja mu kitiibwa n'atuzza mu kitiibwa ekigero ky'okutegera kye Bobi Wine Katonda agenza akyongerako every day. Let me give you an example. Bobi Wine yafunye opportunity ey'okwogera nga Mukisha muntu atudde bajjeno batudde Prime Minister wa Uganda atudde Katumba Omala yali opolisi atudde gwe battira omwana we bonna batudde bati ne bawa Bobi Wine okumanya oli omwana Katonda agenda amuteeka mu kigera niwe eri e Nairobi Mukisha muntu yayogera Salamu Musumba nayogenze nali gwendi oyo mukazi Salamu Musumba omuzanyisa gwe Nairobi nawe nego badde ki nze nagamba sente zaffe obutono bwe tulina tubumaliddemu activism fighting for human rights that is my daily job my daily activity which fighting for Ugandans Africans I am an activist now let me tell you goyo abakazi basala Musumba amira ali okwogera nga twagana agenda mu toyi osegedde noga kayo Bobi Wine yatuuka okwogera ng'akubisa bikolwa e Nairobi ngenda kuleetinga ne kyakoze national address Nairobi yaleeta abantu bebatema yaganga sinayogera kansoke nkulage agenda okujja one by one ngensi yonna esiriikiridde American government American embassy neeyisa statement and he achieved golowooza ababawa ngenda gigamba olikomawo ngenda gigamba labayo golowooza ababawala be yatutte n'alinyisa ennyonyi olowooza bagenda sigala kyekimu oyo omusajja Bobi Wine akola ebintu kirabika n'ebimu tabigamba mukazi we yoyo omuntu afukibwako amafuta akola ekyo Mukama kyamugaye I don't think nti waliwo yamugambe tikka abantu kooti ennyonyi oba kube mu lukuŋŋaana that is one national address yabadde ki tuli kiddako ekye Nairobi katudde ku national address Bobi Wine Katonda yamugambye fe abamanyi ebyomo do you know nti amwe mulokole
nze waliwo omuntu ekintu kyakola Yesu yagamba abantu bali bamubuuza bannabbi obulima naga muli balabira ku bikolwa byabwe nti nze pastor akola ekintu ne mmanya nti ono Katonda yamuvaako dda pastor wasize omukazi n'amugobera mu lujjidde bitana wasomula ntegerewo nti ekyo ekikolwa Yesu yangamba we mulirabira bannabbi b'obulimba kyekyo kubanga Bayibuli egamba eyegomba obulabirizi that's being a pastor, a bishop, a reverend olina kuba musajja wa mukyala ki kitegeeza fe abakkiriza osanga Katonda tuterayo akabega naye gwe azimidde kati wokola contrary to the word ntegerewo nti gwe ate oli nabbi wa bulimba. Now ekyokubiri omuntu mupimira mu ngeri gy'ayogedde mu public speech. Bobi Wine ebigambo bye yayogedde is beyond being an MDD student. Kyenagamba abantu ti Bobi Wine mumujerega ojja kudda nkunyonyole kyekiyagenda n'asoma mu leadership institute course 21st century leadership course mu Harvard University. Buuza it is equivalent to what? Fabatambuddeko waliwo kye bayita ng'okoze SCA CPA nga si degree babuuza unequivalent to what? Chobola nkwata CPA yange n'ogenda e Bulaaya n'otula n'America because those are same principles, international standard principles. Kati ndi kikuddako Bobi Wine kyamaze ng'asoma mu abamujereka kwe mudidi yabalekayo dda ate bino bisukka kusoma naye kutegeera omanyi kirala muganda wange okusoma n'okutegeera kaakati abantu bangi basomye ebitabo naye nga batuuka okwogera they are equal to P1 students. Kankugereze Bobi Wine afudde musajja naggwano Katonda akwadde abantu bajjeno Katumba Prime Minister zonna kamera ziri kugwe. What are you going to say? Awetulabira Jono musajja is undistinguished. Gentlemen, Bobi Wine is inevitable. What waiting to nga nobo potential chewala is inevitable nti ne Museveni wamutunira bwati amanyi ga Bobi Wine Museveni tasola gatolako wadde gewala affe tuli ba philosopher abasoma naawe nkulaga kyabadde. I'm just analyzing what happened. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yawadde kye bayita national address. First of all ngenda kugamba bino tulidda kubanga kati ndaba weeraliikira lwa video kuba mpanvu bitya. Ekisooka this is what njagala okubera ebigambo bye nkugamba. Bwe yayimiridde yakunnyonnyodde story the journey of his life n'enkwatagana ya Semwogerere bwekiri abantu bano abaleetera Uganda to have independence to be a better Uganda. Semwogerere y'omu ku bo abagitandika. Actually Museveni akabonero ke yagudde butatwala Semwogerere mu parliament kubanga twalete tugamba Semwogerere musika kololo family ya bigana leka naawe nga bakkiriza okuba amasasi abadde balino Museveni yabadde alina omuleeta mu Museveni yabadde singa yandikyogedde mukyala we yaganya amasasi bagakubye ekifuba Museveni yandigambye nedda tumuleete mu parliament kubanga Semwogerere omu kubayola Museveni. For your information yegwe okimanyi lwakubanga abantu tebakyogera Museveni abantu abali mu Buganda. And if I talk about Buganda, I don't only mean Baganda people. But I get money ga Buganda. Ogamba Buganda tutugeza Baganda bokka. Nti abamulwanirira luwero bogena mutaba bwabwe balaga kimu kyokka balaga mba westana. Peko skutesa ikayogera bosoma akatabo ko wulira n'essanyu. Omusajja yakafuwe peko skutesa. Genda osoma aka Museveni. Takulaga akulaga ye movie star Muganda yo General Sale ye Chakinorisi tona bamubalala mbuze sure ojotya elwero mu Baganda nondaga anti mu katabo nkaina usonde masasi second edition first edition waliwo yakatwala akokesemu yaga kwato ina wokasanga tayina yo muntu gwalaga. Now ekisoka Bobi nti yakivinze mu kwogera kwe one ababadde bamunyoma family ye
abadde banyooma family ya Bobi Wine nti talina mbufuzi ejo question yagizemu naddala abantu bannamye empanko ne basamye empanko abeeyita ba corporate people kuba babadde bagamba Muhoozi ava mu family ya bukulembeze kyokka mutandikira ku kitaawe kubanga jjajja wa Muhoozi ye taata wa Museveni taliyo wadde akulaga yali abadde wero si wano kati now Bobi Wine yakosizza opportunity ng'omuntu afukibwako amafuta what naleta jjane yata jjajjawe gubayita Yusuf Joseph Walakira nze nali nagamba dda abantu ogenda Kaye Wisdom official nti jjajja wange Luti Lwankejje Mawokota yali mukwano gwa jjajja wa Bobi Wine gubayita Yusuf Walakira era bw'otuuka Empigi ng'ogenda Masaka kirira mu kikko ng'oyise Empigi wali bajjirira engoma ettaka ly'omalako after a swamp area ako n'akasozi lya Bobi Wine. Okay. Actually bali bagenda okuteeka Busabala beach. Awujune ya jjajja waabwe yaze ne family ya Bobi Wine. Jjajja waabwe owa Bobi Wine kino kikulu. Abaali bamunyooma nti Bobi Wine tali mbukulembeze. Jjajja wa before Uganda's independence yali member wa parliament ya Buganda ng'akiikira Mawokota ewaffe. Mujjatano ne mujenkaaga jjukira ebiseera ebyo nga balonda bategeevu basoma abalina kyebakoze mugerere mwana wanono omuvubuka balina kaki tudde mu gyataano kwa Museveni agayazaalibwa mu gyana segeza jjajjawe yabeerawo mu gyasatu ne mu gyabiri ne mu gy'ekkumi batulaga ennyumba oba kale mwana nnyente ekiraalo muleme kujerega abantu kati Bobi Wine yabadde yeesimba okuva ku speech ya kukufa kwa Semwogere Bobi Wine yesimbye mu Uganda nga nanta undisputed person ebyafaayo yabikoze kati abadde bamugeraganya ne Muhoozi busooka mubunizagamwa kuba kati yakulaze one jjajjawe Walakira yali MP ng'akiikira Mawokota yewaffe nze nali nga mbyogeranga abantu balowooza nsaaga Mawokota kusozi Mawokota kwaliko abagagga aba jjajja wa Bobi Wine Walakira ne jjajja wange Luti Lwankejje lwaki jjajja wange bamuyitanga Luti Lwankejje nga yali nsuubuga kubanga yagamba yalinga tasusula banaku nabava Luti Lwankejje terususula ntona nkulu bwe yasanyukanga n'agamba ne bakuba engoma abantu ne bava ebule nebwe yakunywa ki mwenge wa mugagga n'ennyumba ye ekyali gye yazimba mwana twagirekawo nga kijjukizo mayumba 10 balabe yali ne siringi yalinga egombolo jeno salari manyi ajimanyi mwebekweka mu siringi usegedde kati nzija Bobi Wine nakuyita mu lugendo nti ng'ojjako jjajjaawe nze nagamba abantu Bobi Wine sentamu taatawe okuva e Mawokota baavaawo nga bamaze okukuba ekyuma ky'emmwanyi kya jjajja wa Bobi Wine Walakira baakikuba kubanga yali awagira Museveni kakati lwulirira jjajja wa Bobi Wine gwe bayita Walakira be bamu ku bagagga baateeka Museveni ate alina wadde nnusu okujja wano nga bamusuubiramu essuubi okujja okuwamba wano mu 1983 bamukuba amasasi ne bamutta baddira ekyuma kye eky'emmwanyi kye yalina nga yakirina mu ggombolola bakikuba bomu ku lwa Museveni abasajja bano tebajjukira tosembezanga omukopi mu bwongo oyo omwana famire bakuba ekyuma kya jjajja Bobi Wine bakikuba okisaanyawo because of banabobote kubanga oli ateeka sente wa uli akanakaso okay so bana abana bakulembeze family yakulembeze atu babadde wababujerega nagamba ntu mwenda kati ntu mwenda tema aita Bobi Wine hurigani obude tuzi hurigani because kati oli atulaze olukululo lwe ne andu mwenda yali amujerega atulage alago mukulu ati kala tenga bagagawalire ku mulembe gwa Muhoozi sikira gwa Museveni you never fabalanga andu mwenda ali ku monitor ngari ku kigere kati mu 1983 batajjajja Bobi Wine bamuterwati kuwagira Museveni bagende e kanoni nga bamaze okutta jjajja Bobi Wine nga n'ekyuma kya bakikubye bomu Bobi Wine nakugamba Semwogere bagenda ne baziika jjajja Bobi Wine erubaga kwekereza bamutereka paka olutalo lwaggwa oba mu 87 ne bamujja kugenda muziika wako nakewunyiza kati wulira ebintu kubanga bamuleeta kwekerezia kati omanje kitegeeza njagala ndagaji nabyenga omusajja ateeka okubanga yali munene kyekunyonnyola zino embwezi ezijerega abantu kubanga amawulire gaabwe kati ebyafaayo bya Bobi Wine
njagala omuntu yenna akulembera Uganda aleete kale byenkanankana oba ebifaanagana ne bya Bobi Wine ojja sesema ebyafaayo bya bano olaba kuwaana nte balina mmeka kati baba ate kunnyonnyola ate omuntu yafukibwako amafuta ajalasi nakkuba emimwa n'obunira kati nabo bajje yababuniza buli omu kubanga byayogerako facts tebasobola by that olaba ne leero zino kanisa zaffe ez'abalokole zebadire bano bapasita ne bagamba mukama ngambye Museveni nfuga paka wolife ebyo omanyi tulina bannabbi obulimba mu makasa g'abalokole gwe tobamanyi nze mbamanyi nze ndi mulokole ekereziya Catholic Church tosobola gizanyiramu bakuteeka erubaga nga you are a distinct gentleman ebiseera ebyo olaba bamuziika rubaga kitegeeza ono omusajja yali wanjawulo gwe musayi Bobi Wine gwavaamu. A second thing Bobi Wine akulaga nti addidde n'ayonka ku bbeere lya Ssemwogerere who is a gentleman in politics omugezi okusukkuluma n'afyuzingamu ne omuntu Bobi Wine ow'omulembe guno nti guno omulembe olingiranga n'abayaye n'ababbi alimu omusayi gwa jjajja omukakkama ogutegeera naye ate n'agugatta ne Bobi Wine nti olina kudiringa n'ababbi oli wabbira ssente za gavi eza siriimu nabba eza siriimu nabba ezaki nti odiringa n'ababbi gwe otabadde ssuule nagamba abantu nti abantu ba gavumenti yano omanyi lwaki babbi nti oli n'abaina oli omusanga alina biliyoni 10 ku akawunti najja nabba ssente za siriimu miliyoni 10 naye nga alina biliyoni 10 omanyi lwaki ati kati nabaye gwe tokimanyi gwe tomanyi bantu bewaffe abantu bewaffe abamu balina ebiteega kati gola musajja kuba na biliyoni ya sente kumbe ekiteega kitwalako hafu kimugamba leero bonna abasinga basamize tobalaba kunte baba bayetendereza mukama kubanga mulungi okwagala kweku naye nga Yesu yayirizibwa twabelanga mu State House ng'oli wabuuka bwati oba okyayimira nga alina gwiriza ogunene guti naye nga emirembe gya Yesu bayina obuyimba bwabwo bayimba obukangakanga obwo naye nga yirizi ova ku yirizi ebiteega bibaliko kyokola tebakuta aba jeno munsi tobakubye nnyo baluwa ate mbogereko kibalina ekyombogerako kubanga abamu batibiita project ya jeno munsi anti kakati Bible tomanyi yagamba kuba enkuba gy'okubyemu ati sinamala njagala okomeyo kunnyonnyola ejjane ganga Bobi Wine ali ku ntikka ate abamubalaba mu jeno muwozi gwe balaba ku ntikko bwe bati labayo gwe kati bajjeno ndowooza onyumyako banyumye fe twabanywanga nabo kyayi nga wamala bwati nadda mu kisenge n'akaba muziga buli walowooza Museveni ku baana baayina olowooza taddawo n'agamba how I wish Bobi Wine was my son twanyumyanga nabo buli omu yewuunya Bobi Wine nti kyebayita muntu kutuuka awo okugyawo ng'alina omukono omulala gwerabayo anti gumwe temumanyi goberera abantu gongamba kengera kunyira muwozi mugisha muntu Museveni kutta show yange mugisha muntu yagenda n'agamba asula kololo yagamba naye bambuuza ng'aliko NTV abeeko kyayogera ku Bobi Wine bino byagamba muvubuka abantu kyaliko tunulayoko ku liiso sebo kati yagamba bwati nti bannange mbeera kololo tuzaala abaana ne tubatwala ebulayo okukola okusoma ne tubatwalika masomero ag'akabi ne tubawa buli kimu naye bwe bakomawo e Uganda basiba mu ntebe zaffe kulaba firimu na kulya biberenge nazifuuyira basiba muli anti birya biti naga naye neewuunya omusajja gwe bayita Bobi Wine one omusajja n'ava ku zero n'atunda enseenene n'agenda mu ghetto n'atafa najja n'atandikira ku nnyumba zitulaba kati asula mu mansioni ali MP atalina even military skill ali mu kusuza bajjeno bubi gomanya balwadde emitima ku Bobi Wine bajjeno abasinga kati pampa mu supermarket gutogera mu supermarket zetugulamu kati pampa z'abantu abakulu zitunda nnyo sife gutwetaga pampa lwaki abakungu ba government waliwo ataletaga pampa anti lwogenda bwoti mu cabinet niwagamba Bobi Wine yayiseewo okutuuka e Nairobi nga gwe amameme gakuba ng'oyitira ng'omanyi ebibuuzo ebibabuuza bambala pampa era pampa kati zirinya kati eza abantu abakulu towadde nga tuzigula bajjajja baffe oginoonya tomala kaye otegedde kati Bobi Wine description ya Bobi Wine njagala odde nkutwale mu jjane bulungi nga mutwe
nkunyonye kyabadde ategeeza no muwozi sidenjala substitute Bobiwine era anti kati baga oli na yasama nti stand up generator ku mulembe guno ali achawuliza generator ayika baba mbu candidate wange stand by generator ekola bwe generator wano wojiteka nekola fetuna sola tevako Bobiwine tekaba oji squeezinga oji romancinga oji weweta ne generator so oji weweta ubu weweta ntanayo mbu candidate wange stand by generator oji weweta kale ubu weweta ntana fe Bobiwine wowuli Bobiwine sola oji kissinga oji romancinga oji weweta owebaka nayo olote birote ebitegereka bulungi stand by generator gwa intekali generator za Uganda sola nokwebaka gwe hati yoli generator wa ziri wani agambye mbadde in South Africa ngane wali wama no wonder you people temwina chipeche msola kuleto kujja keze generator za mmwe eza oil take am picking fetuli kusola Bobiwine odanaho kati oli wa nupu oli muwagizi wa mama nyabo labono mwana tunene ndagayo kati kokagule ndagayo muwala wano ndagayo omuntu ategeera ndagayo omwana wa generation eno atagira Bobiwine banu even it's chivumo nzokunga ne waba mukazi kachigaye n'aba girlfriend wange najjawo ne tugenda mbuliri ne mwambula bwenti nga nikaya yero opuse sema ne feeling zigwerawo mugadde wamwe ne transport wo obadde shinawo nitu byane nale mwa byako mori nagambe nale mnali mubbi wa kalumwe nale nga tukabira mukagugube wali nga tukabira kagugube tubutikingira ne tubutwala ku Pativali nalokoka era ngamba byata batikati kasatu afuna subiri ya Uganda Bobiwine kasayajja bakubali bali bazanya buzanyira Bobiwine ne waba Museveni atula bwa naga how I wish that was my son. One is composed, has direction, a subiri abana Uganda all over bagazako okusiba Bobiwine nti musoso mawanga gendo ononye muganda ngo tambula mbajje nawo gendo banonyemu abaana baabwe bewasamu bokka bakazi ne bakazi. Do you know why? Tebaga tribe ndana zibayingiramu tugenda Bobiwine gwagamba Bobiwine asusula mawanga fetula Bobiwine kuvaddi otuuka wali wabwe ne ku dance vibes omwana omuto omukazi gwalina si muganda tubayita family ya UN genda mbabanje man genda mbasimanchi ya manyanzi bonna bali awo tebasoso osanga abasoga abanyarwanda abanyakole abana bewasiza negenda mbano be mwana tisiba sosoze bowe banonye wa tribe wawe nabulo mwana wasa afumbira kazi Bobiwine ntumkomi yawo kati oyino kudda tukole speech bulungi njakudda katono nyaka semba yo badde nerabide majambere ono kubanga majambere ali mukaba agenda kufa ali mukaba Bobiwine agenda kufa musonyi wakati yatandise gamba ba musonyiwe ayagala genda weru ayagala kuwanganguka nti mwagala kumutta ati ulire teri asola kuta majambere yogira chikumajambere kati kankubule ekintu kimu majambere nsomoza abantu basimanye muke bulijjo tuba tugamba bakabi mwina ne sente zibayitaba kankubulye mugana isure nokera nowagira kisubi nokera nowagira abantu bano tebakwagala one noba mu western kastobanga tova mukakundi kebakola ki kebategeera goloza teri obosana babona bakwa batya kubyogera kakundi kali bweka nafe tukategeera kyovula kagamba kavandi mwesi manyi bakojja bali Rwanda titubitegeera lwaki bakojja tebali gundi mbalala ekyo kimu majambere bamukuba ali wali mu ddwaliro oyo musajja asobola okufa ne walabye yenyenya ne bamukowa nze kino ebe example yebaziza jeno nalweiso yamukubira ku kasimu yamujjanjaba ne mananga oyo mukazi wakwanga teyemulisa yamujjanjabe kubanga kankubuli ebyaddala fena tuli wano nze kuona bawadde siwagira bantu abo nensagala muntu afa nze njaga kwebaza mama nalweiso because majambere abasomozeza namwe abatinti nali ngambo no tamgundi Dr. T nanka ne ali mukuma Bobiwine ne otunyo omutwe bokumanya obubbi bw'embuzi no udaba akatwe kalinga kabika embuzi bwa ne yakera kuma Bobiwine boli lwala bana abantu bali kwaga oba batagalide majembere bamutumya bat era kitwala nalweiso kubanga biru ye nakasero mwatu si biru bateka kino ebe kyakulabira keri bana Uganda mu nabo wagira simanyi nebintu byemu nze sibaganye kuwagira naye mujjukire nti waliwo time joli yetaaga bana Uganda n'abantu okubeererawo right now majambere sandi agadde afe nga tabe ku nsi nsubizi
ne kakati naye ali mukuddukira Bulaaya kitegeeza agamba Nuupu mwagala mutta kati kankubulira ekintu Majembe bw'oba ogamba Nuupu baagala kutta eye Uganda tonnalaba bannayuganda bali Bulaaya nga bakoowu wali bannayuganda nga batuuze beeyo tasuubira na kudda Uganda naye nga walaba ekiri mu Uganda ekigwa ku bannayuganda bakoowu sijja nakwogera kumanya g'abantu badduka America bali Canada gwomanyi badduka America badda Canada munnayuganda akola nti oli state of Majembero oyingiddewo NRM erina kuyamba bantu baayo oyo Majambere bwe mba temusobola kuyamba eri erisajja li Majambere atunula bw'atyo kanga baana muliyambaani lwaki mwali kuba ati kaakati kiri bwekiti ejja kuba mboozi ndala gwe bwe bajjamu amanyo tobalaba ejja kuba mboozi naye yafunayo kwekuba negwe kale tukomaawo nakulwaleero negwe bw'omanyi nti tusiba mu taikondo mukyatulya mutyo kale ate ebyo mbaddemu nze nali simanyi nakumanya nti omuntu jene yatugawa akabi tibasobola okuwambayo bupoliisi obubiri ne muyita polisi posti 12 ozikulozinga esekeza namwe mutya bazigase namwe mutya bani zina kule mubarak sebyo bingamba onga polisi posti bagichewa baze kugombola omulembe guno muganda ngete bakulye ebinisu nze kasana we ku TV nga balumbye Gaddafi barracks natidde nengamba abantu batuse n'okulumba Gaddafi barracks ya Gaddafi mumujia muddao kati mudde muyimbe ebyo ate kati tola drone zitwala abantu gwelinda ko bannayuganda ati mugamba bakima mwelinda ko bannayuganda kasaba nategera ati kitegeza batwala wisdom nange bankima ojja kima wisdom muleme kuddayo na mito gy'abantu aba ebyo mukola ebyo ebikisiru tu ze nsaba mozi kyandisoso okulya bannayuganda to condemn that violence to stop it kibayita human rights abuses tezigenda kutta busigitawo lwaki muwozi gwe yagala akonde ate Uganda bagambye abagifuga bameka bali aba bana tulina general president ani agambye afuga wano kati kankubuli Museveni ne General Sale kwe kuli afuga Uganda omu president wa munoloza akisigamye Museveni simanyi nego manye kiri wali atabo mulungi tuddemu omulundi omulala mubere bulungi ye Kaye Wisdom.